Mu kaweefube w'okutumbula ebyobulunzi mu ggwanga, Pulezidenti Yoweri Museveni aguddewo ekkolero ly'emmere eryatumiddwa Egypt Uganda Food Security Company erizimbiddwa musigansimbi okuva mu ggwanga lya Misiri nga bakulembeddwamu Hassan Fathullah. Ekkolero lino lyakulongoosa mu nnyama y'ente mu ggwanga era nga liringa lufula. Lyakukozesa abantu abasoba mu 500 era nga bakusalanga ente 400 buli lunaku. Pulezidenti Museveni ategeezezza nti ekkolero lino kalinga katale ka nte z'Abannayuganda era ng'ennyama ennongooseemu enaafuluma okuva mu kkolero lino yakuyamba eggwanga okumanyika ku katale k'ensi yonna. Bano bagenda kutuyamba mu ngeri nnyingi. Bali ab'ennyama bali awo naye n'ab'amata. Ekkolero lino lyakugulanga ennyana z'ente ezivudde ku mabeere ku balunzi mu ggwanga zirabirirwe okutuusa lwe zivaamu ennyama. Pulezidenti Museveni ayongeddeko nti ekkolero lino si lya nnyama ya nte yokka wabula lyakufuula buli kiva mu nte eky'omugaso. Pulezidenti akakasizza Bannayuganda nti kino ekisanja kya kukola era nga bajja kutegeera omujaasi yaani. Kino ekisanja hakuna mchezo. Era mugenda kulaba omuyekera bwafaanana. Akatale k'ennyama buli lukya keeyongera mu ggwanga n'ebweru waalyo ng'era omwaka ogwedde ttaani z'ennyama esoba 20,000 ze zaalibwa. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.